Bw'obanga oli muvubuka naddala ng'oli Uganda ng'olina amaanyi tolina bulemu ku mubiri gwo nga tolina nnyumba gye wali ozimbye oba oggulayo yadde akapoloti nga tolina mulimu gutegeerekeka nga tolina ssente mu bbanka tolina mmotoka tolina bizinensi eri awo nti esobola okukuleetera ssente ne wooba weebase njala kusaba n'obuwombeefu osooke weeyagala ennyo ng'omuntu kyempita okweyagala kwe kufaayo nnyo kubikwatako ennyo okusinga kubifa ku mukwano. Tolina nsonga lwaki osasulira omukwano nga tonnaba kukula ku ebyo byeggambye. Omuntu gw'oli gw'omalirako obudde omuwala omuto munno myaka 2 naawe oli myaka 2 omuwala gw'ogenda okukwana ng'olina emyaka 2 ekisooka kankubuulire ebintu ebisinga okukuluma. Omukazi talina buzibu na musajja atagaba. Omukazi talina buzibu na musajja atabeera available. Omukazi talina buzibu na musajja atakuba simu. Omusajja talina buzibu na musajja atafaayo. Omukazi talina buzibu na musajja mukambwe oba aliraafu. Omukazi talina buzibu na musajja mukulu. Oyo omukazi era gw'otunuulidde oba omuwala talina buzibu na musajja mufumbo oba nga alina abakazi bameka tebimukwatako. Omukazi talina buzibu na kubeera mu nnyumba ng'ali mu bwomu. Omukazi era y'omu talina buzibu mu kukyusa ddiini oba famire era asobola n'okuva ku booluganda olw'omusajja. Omukazi talina buzibu na kuluuzinga kontakiti za mikwano gye gyonna kasitaafu n'omuntu gw'ayagala nga amukolera by'ayagala. Naddala oyo amukolera by'ayagala si gw'ayagala. Omukazi talina buzibu na kufumbirwa mu famire nga mulimu abaana nga benkana emyaka. Era omukazi talina buzibu na kuluuzinga mikwano gyonna. Kati kyekugambye ekyo omuntu waba tafaayo kuluuzinga ebyo byonna. Oli wanjawulo ki? Osobola okukolerera omuwala emyaka gyonna ng'obudde mugenda mu ndongo n'omukyakaza n'omusibisa enviiri ku myaka gyo nga bw'oli n'afuna omusajja atafaayo nga tagaba ssente naye ng'aziina mugagga nga tagaba n'amuwaawayo nga bw'awadde nga mukambwe n'ajja n'aleka gwe gwaliko obwomu n'afuna oli gwaliko abangi n'abeera mu kazigo bwogu musajja n'amuteeka omwo ng'alabika wiikendi ate ng'amukuuma ate era nga tatambula n'amuggyako essimu n'amuwa essimu empya n'amugamba saagala oyogere ne mukwano gwo gwonna sikwagala ng'otambudde byonna by'otaamugaana molova nga na badman n'awangaaza mukyala bwe ne babeera bonna emyaka giigyo nga tanoba kubanga alina sitetasi. Bw'ozimba akayumbako ne bukapa kakomawo olina ekyoba okyusizza. Bwegulyayo akamotoka olina kye bweyongeddeko. Bw'oba ne ssente mu bbanka oba olina kye weeyongeddeko. Bw'oba n'omulimu oba n'okuliyetingayo bu bizinensi obw'enjawulo oba olina kye weeyongeddeko. Bino era ebirala by'ojja n'omukazi naye yeegomba omuntu alina ebyo. Era ojja kufuna abazze nga azze kufumba nga ne bw'oba tokuba ssimu. Samaanyi g'omalira mu budde mbuka nkuba amasimu kamutwale outing byonna tebigenda kuyamba kuuma muwala oyo. Byonna osobola obiteekamu. Omuwala asobola okukwata ne message ne yeekyanga naye n'akulekawo n'agenda n'afuna gayi ng'alina abakazi 2 ye n'abeera namba 3 n'akulekawo ng'obadde gw'omuleka ewaka n'omulekawo n'ajja n'akyala bwalumu oba ne mubeerawo mwenna n'okomawo leeti n'ayomba n'ajja n'afumbirwa mu kazigo n'atuula wali ne bamuwa ennyumba ye n'abeera mu nnyumba eyo ng'abeeramu bw'omu ng'omusajja alabika weekend ng'akimanyi ne gyali wa mukazi ate n'atayenda. Generation eno bw'oba osaaga omukwano wali badde ogwawula ku bintu ebikutwala mu maaso nnyo. Omukazi asobola okulekawo olw'okuba nga tolina buvunaanyizibwa na kwezimba. Naliko mu lunaku lumu nalinako botiiki y'engoye. Omuvubuka yenna alinamu kasente nga oyagala okutegeera kye bayita abakazi kolako ku botiiki ey'engoye ez'abakyalo ojja kutegeera. Gayi najja n'omuwala ng'alinga mu kyotala n'asasula olugoye n'aŋŋamba oli muŋŋambire $800 balance nja kuyitawo munone. Ne mugamba Gayi $800 ng'olugoye lwe3 n'asasula ne bagenda ng'akola ku mafuta usente bwakunyiga. Mwala we yakomawo yasanga ndi awo ntudde n'aŋŋamba negwe ango kati ne morokayo ko kyakalamu kodi ku weekend. Lwaki tontwalako ku gundi mpulire eyo waliyo ebinyuma. Gayi n'olugoye bambi nga baasibyeko lusibe sente z'amafuta.
Nina ebintu bye nalaba bingi mu boutique. Nja kukolayo video nkunyumize kye bayita boutique y'abakazi. Era nkubulye n'ensonga lwaki toyina kutandika kugula nnyo bintu. Waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'okubeera omwavu n'obutagaba. Omukazi okubeera omwavu kyayinako obuzibu naye okuba ne ssente wadde tozimuwadde ng'oyina kye bayita status kinene nnyo. Bw'ofuna status tokola bingi, tokuba nnyo masimu, togaba nnyo, tokola ki? Oba kadingo, oba fala, bw'oba ng'oyina buli kimu ng'okyegayirira, tokuba nnyo masimu. You become useless. Kitegedde? Beera bubeeza available, beera weetaagisiddwa nti obuvunanyizibwa weetaaga kutuukiriza kino. Abasajja balina kye bayita recurring responsibility. Nti bw'ozimbira omukazi ennyumba n'ogimuwa nti yiiyo, ne bw'onoba takuyinaako buzibu era asobola obeerawo. Ne bw'obeera ng'okyamusasulira renti tasobola kujja mu birowoozo kubanga buli asatu alina okwetaaga kati alina okukwata obulungi. Naye wali bw'oba wazimba tewakyali kimweraliikiriza ennyumba yammwe kati awo abooke. Namba 2, tuyinawo ebintu bye tuyita ng'emmotoka bw'ogiraba. Abasajja abasinga abategeera tagulya mukazi mmotoka mbunyi mugulidde bwagula kaadi esigala mu mannya ge akuwa kuvugamu. Kubanga banaagikuwa obuye ejja kugamba yange akamanyiro katandike naye oba toyina kaadi yaayo ogenda olaba nga bwe munyiganyigamu kati n'agenda nayo n'atadda olina omweguya kubanga status yo yalinnya nti obadde ovuga kati tokyavuga olina omukwata obulungi. Ebirala abamu tebaagala kufacilitatinga mirimu gy'abantu ate nga bulaza mu myaka emito. Abasajja abakulu baagala obufuzi nti ye omukazi bw'anaafuna ssente ajja kuwagagala. Omuvubuka weetaaga omukazi alina condition zino bbiri, ate eyategeera ssente, atamanyi kujaajamya ssente, n'omukazi ayagala okuyiriba. Nyongeramu tukole. Ekigambo ekyo kitini nnyo n'ekinene nnyo. Mbadde njagala mwami wange onfunira ekyokukola wadde omusanze takiina. Ezo elementi 3. Omuntu eyategeera ssente ng'ayagala okukola ng'ate tamanyi kudiiwuuda ku spendinga nnyo mu bintu bya luxury. Bw'oba ogwa mulaava omuntu oyo munene nnyo mu bulamu bwo. Abagagga bonna balina abawala be bazimba nabo ssente, ne balya nabo ssente balala. Bw'oliba towulidde gw'olimanya. Teri kintu kikuuma mukazi nga kubeera ng'olina status nga ggwe. Biri bijja luvannyuma. Nkwagala nnyo beera bulungi.